Sebinji we birikwalira tebirimbula. Ekyamazima nabagamba nti embwege eziwa emmere obwami nti eyaleera emyusa eyajjo nozibuuza nti eneefumbwa enkye n'emyuka mukwenda oba ssekiboobo. Atenderezebwe Ssewanna ku Namugereka Ddunda oyo omulalamirwawo ebimera n'ebitonde ebiyiwa ensanke ku ddimwa apaapaaliza ennyonyi mu bbanga ne zikeera okukungula bezitaakira kusiga okubeera nga akyatutengezza obulamu okkira akabbula akatemba ku nnyanja. Bannange mwenna mbakubyeko endaala era mbalamusizza mbakubidde ey'Abaganda engabo. Nze Kanoonya Juma tuli balangira abava ebukerekere eyo mu Busiro tweddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka era nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Bassebo ne bannyabo mbaleetedde ate programu eno ey'okulambula ebifo byaffe eby'obuwangwa okubasomesaako obukulu bwabyo era n'okubategeeza lwaki ebifo bino weebiri era bisaanye okukuuma. Ebifo bino ebisinga bijja bizaawa. Programu lambula ebifo by'obuwangwa n'abataka ye programu gye mbanjulidde, lambula ebifo by'obuwangwa n'abataka obasomese obukulu bwabyo. Bassebo ne bannyabo njagala okubajjukiza tuli mu kaweefube ow'okuganzika ebifaananyi by'abantu baffe abalina ekyettendo kye bakoze mu kitabo kya bonna ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi. Buli Muganda yenna alina omukululo gwe yaleka oleeta ekifaananyi kye n'okiganzikamu ku mitwalo 10 mu kitabo kino ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi, oba yakikola Uganda oba Kenya oba mu Amerika oba yafa oba akyali mulamu gwe kasita olaba nga jjajjawo alina ekyettendo kye yali akoze ojja buzzi n'ogamba mukulu Kanoonya Juma ekifaananyi kya jjajjange kiikino n'ebimukwatako biibino n'aganzikibwa kuba kye kitabo ekisoose ekigenda okusooka okufulumizibwa mu Bwakabaka bwa Buganda nga kitabo kya makulu nnyo. Jjajjange yatandika kino, jjajjange yasooka ozimba ennyumba bweti, jjajjange yatandika edduuka, jjajjange yatandika saluuni. Ebyo byonna twagala bikuŋŋaanyiza mu kitabo kyawamu ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi. Bassebo ne bannyabo oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 47 619 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Olunaku olwaleero tuzze twebuuza ng'Abaganda nti ebintu byaffe bijja bibulirawa. Mulabe Obuganda enkovu ze mutuusizza ku ggwanga lyammwe ku bifo eby'obuwangwa n'ennono ebijja bizaawa ng'ekituufu kiri nti byonna bifuuse nnandekerera ng'embaga yanjiwe. Ebintu bino enzizi tunoonya enzizi ez'ennono wasigadde entono. Luno oluzzi lusaanyeewo era ndina omutaka wano agenda kunnyonnyola ebikwatagana ku luzzi luno lwali luyitibwa lutya, lwalina mizizo ki. Ssebo nsanyusa okulaba. Kale ssebo nange nsanyusa okuwuliriza Kanoonya Juma nga toli mutabani wange era nga nange nyongereza ku bigambo bino ensooka okugamba nti amannya agange nze Samwiri Kamyuka era nga ndi mwana nzaalwa y'ebusi era nga ndi mutaka wano ku ennyini wano ku kyalo kye bayita Kaziba. Ekyalo kino kye bayita Kaziba waliwo oluzzi luno nga luzzi Lw'Omusambwa, Omusambwa omuzadde gwe bayitanga Kimbira. Sokoleke luno oluzzi lwe tuliko lwali Lw'Omusambwa. Lwali Lw'Omusambwa nga baluyita Kimbira era kaali akazzi nga katono wano era akazzi ako nga kalina amazzi gaako nga gatukula bulungi nnyo naye lwalina emizizo nga omuntu nga taava okulima ng'akyalina obulimiro ku kigere nga takyama ku Kimbira kusena mazzi. Kyogamba oluzzi Kimbira bwe bati ensi werutuusizza bweti omuzizo ogwokubiri nga terufuuyirwako Taaba Muganda oba omunyolo yenna nga talukimako mazzi. We lwabeeranga nga omukazi yenna agenze mu nsonga z'ekikyala nga talukimako mazzi. Ebyo abantu bagendanga nga bongera okubiwakanya n'okulusobya. Oluzzi bwe lutyo ne luva wano kwe lwali ne lusenguka bwatyo Kimbira n'adduka olw'abantu b'ekyalo okumusobya. Luli ng'asobola bulungi nnyo okubeera n'amazzi ge nga gatukula ng'amazzi ge gafumba, amazzi ge nga gooza naye olw'abantu okubeera nga eby'omuzizo babyesulira gwa naggamba bwe batyo baayonoona Kimbira waffe. Baddira ne babeera nga bafuuyirako Taaba. Kyabanga kya muzizo. Terusitamwako muntu munyolo. Era omuntu alina obulimiro nga tabunaabye nga tabuggyako naye baagenda no mu maaso n'obbiwakanya ne balutuusa wano. Ekibuuzo kye mbuuza, Kimbira ono
yamanyisa atya abantu nti asenguse oba bo bakira kulaba nga asenguse ayinago yaloosa? Yes, Kimbira ono mu kusenguka kwe waliwo omukyala wali bamuyitanga Kanifa waggulu awo azaala bamukyala Lukaabu yamusooka kumuloota nga Kimbira asenguse. Kimbira naye ng'amugamba nti ali mange mu kibira awo waliyo omuti nga baguyita ennongo. Kaakati mukyala Kanifa bwe yagenda okuserengetayo era Oluzzi n'alusanga mu nnongo. Kakati bwe yalusangamu mbu n'avaayo eyo ng'atema akakuba akanagenda okukola akagenda ku Luzzi. Naye yagenda okugamba abantu abayi Kimbira wano yavuddewo naye namuloosa ali mu nnongo bagenda okugendayo era nawo nga lusenguse. Bw'atyo Kimbira n'ayolekera ddala okuviira ddala wano era ne tutamanya wana wa gye yagenda. Kimbira bw'atyo bwe yagenda naye nga yaloosa era n'okumulabako baamulabako. Nga tukomekkereza ku mbozi ya Kimbira, bubaka ki bw'owa abantu naddala ku nzizi nga zino? Abantu bangi ebintu waddala wano ewaffe Bussi bingi ebintu byaffe eby'ennono babyonoonye naye nga babyonoonye batya lwampaka n'abo abantu bannakigwanyizi abeeyita Abaganda ng'ate Baganda ba Lusuluugi bo ne basalawo okukola ki okusaanyaawo n'abo abamu abeefuula nti nze nalokose ekintu mu kifo ky'okulokoka okukirekawo nga bwe yakisanga ate ye n'asalawo kuwakanya kiki kubanga tekisula woosula ne bwoba olokose kiveeko tokisinza tokinywa amazzi gwe genda n'obulokole bwo naye bo bagenda mu maaso ate n'okukiwakanya. Kale bwe biti ebintu byaffe bingi nnyo ne bitufaako era bingi tugenda kubeera ng'ebimu tubiraba ng'eyo waliyo Nonve waliyo ez'enjawulo. Kale bwe biti abantu bagenze babisaanyawo bwe batyo. Weewaawo ebadde emboozi ya Kimbira. Luzzi luno lwa byafaayo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Luluno nga we mululaba lwasaanawo abanyolo baalusitamako baalufuuyirako Taaba baamenya emizizo egy'enjawulo. Ye pulogulaamu gye nkugambye tutuuke ku bifo byaffe eby'obuwangwa nga tubibalambuzaako mu abantu n'obukulu bwabyo. Ze ssente ate munnange ze musondera ne mututeera amafuta mu pikipiki maŋŋaŋali n'etolontoka ne tutuuka ku bataka ab'enjawulo. Tukyalambula ebifo eby'enjawulo naddala ebikwatagana ku buwangwa bwaffe nga tubasomesa obukulu bwabyo. Naye teweerabira gwe wenna ayagala otutuusa ku kifo kye eky'obuwangwa n'ennono naddala n'osobola okukisponsalinga n'okiteekamu ssente ne tukituukako ng'ogamba ku kyalo kyewaffe waliwo ekifo bwe kiti, ku kyalo kyewaffe waliwo ekibira bwe kiti, n'olw'ensonga ne tukwatagana naawe ate n'okivujjirira ne tukituukako. Oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 47 669 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Ayi Kabaka wangaala.